Abooluganda, Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe nnyo. Nate era mikwano gyange, baganda bange mu Kristo Yesu, tetujja kukoowa kubajjukiza nti Mukama waffe Yesu Kristo akomawo, kubanga ky'ayagala okugamba ensi. Bangi tebakkiriza, bangi balaba ng'ekyokusaaga, naye nga munnange ali kumpi okutuuka. Naye nga mu byonna nsooka okwaniriza Omwoyo Omutukuvu gye ndi ate ne gye muli, ffenna atuluŋŋamya era atuwa ekisa okusobola okuwulira n'okumanya ate n'okukola mu linnya erya Yesu. Bayibuli eyogera n'egamba nti Ezeekyeri 3:17 nti omwana w'omuntu nkufudde omukuumi eri ennyumba ya Isirayiri, kale wulira ekigambo ky'omu kamwa kange, obawe okulabula okuva gye ndi. Nange mbagamba ng'omuweereza wa Mukama era nga mbawa okulabula okuva eri Mukama waffe Yesu. Mukama waffe Yesu Kristo atugamba nti alaze okwolesebwa kungi, ebirooto bingi, atutte abantu bangi mu ggulu, era ng'abantu abo b'atutte bwe batuuseeyo nga balaba nti walungi ne baagala okusigalayo, nga mu kyonna ayagala abantu tumanye ku nsi. Abatakkiriza tukkirize nti eggulu gye liri ne Geyeena gy'eri. Naye abantu abo baagadde okusigalayo olw'okuba nga walungi n'abagamba nti nedda, mulina okuddayo ku nsi okwogera buli kye mulabye era ne kye mbalaze mu ggulu mwonna. Naye abantu abo nga bamugamba nti kabasigaleyo, n'abagamba nti mutwalire abantu obubaka ku nsi, mwogere obubaka bwe mbawadde. Naye teri kiruma nti obutafaayo bungi mu baana ba Katonda. Ate ng'ekigambo kye Mukama agamba nti kigamba nti abantu be tubuze olw'okubulwa okumanya. Naye ggwe wenna gw'ataddewo ng'omukuumi ow'ennyumba ya Isirayiri oba nga omuweereza w'obubaka bwa Katonda, Mukama agamba nti ky'ayagala kwe kubuulira obutukuvu n'obutuukirivu. Era Mukama agamba bangi abawadde okubeera abakuumi oba abaweereza obubaka obwa Mukama, naye nga temusabira bantu ba Katonda oba emyoyo egibuze okuba nga Mukama agiwonya. Mukama ayagala okwagala kubeere mu kkanisa oba mu baana ba Katonda. Twegayiririrenga ku lwa bannaffe. Bangi baseeseetuse, bangi bavudde mu Mukama waffe Yesu Kristo olw'embeera, bangi omubi abawaludde, bangi ensi ebawaludde, naye Mukama ayagala twegayirirenga ku lwa bannaffe babeere nga bakomawo mu maaso ge. Yesu Kristo atugamba nti ekyaki oba ekkanisa tulemereddwa okusaba okusobola okuyimirira olw'ebigezeso ebigenda okujja, tests and trials. Ebigezo bigenda kubeera bingi eri ensi eno, si eggwanga lyo wabula ensi yonna. Ebigezo bigenda kubeera bingi. Mukama ayagala ekkanisa twegayirire tusobole okuweebwa amaanyi okusobola okuwangula ng'ebigezeso ebyo bituuse oba nga bizze, kubanga era biri kumpi ate ng'era mu bitundu ebimu weebiri. Naye nga waliwo ebigezo eby'amaanyi bye tutasobola kuyimiriramu nga ffe, wabula atulabula nga tebinnatuuka. Tusabe, twegayirire atuwambaze amaanyi n'ekisa kubeera biteekeddwa okubeerawo, kuba bw'agamba yeesi ebeera yeesi. So bw'aba atulabudde nti byakubaawo bigenda kubaawo, naye tuve mu mbeera y'obutafaayo gye tubeeramu. Mukama agamba ekkanisa ekyuse, obutafaayo bungi, ebikolwa eby'obutali butuukirivu bingi, emyoyo mingi gigenze mbuno mu Geyeena olw'obutafaayo olw'abantu be, olw'abantu be baawadde amafuta, olw'ebintu ebiri mu kkanisa. Tetufuddeeyo. Ate nga abalokole tulina kubeera byakulabirako eri abo abatannalokoka basobole nabo okukyuka okudda eri Mukama waffe Yesu. Naye Yesu Kristo atugamba
nti ye jjo ne leero emirembe n'emirembe abeera bumu, talikyuka ennaku zonna. Bati obutafaayo mu kkanisa, embeera y'ekkanisa Mukama agamba nti emujje ku baweereza abo abasinga n'abaviirako ddala, era nga bamu basobola okubeera eyo nga bamanyi balina Mukama waffe Yesu naye nga bali mu makubo gaabwe, nga baweereza byabwe, kuba yagamba abamu abavuddeko lwa nsonga nti bafokasinze oba batunuulidde bintu bya nsi. Abantu ababuuliza abasinga babuulira abantu bye baagala, babuulira abantu bye baagala kuwulira mu matu, babuulira bisanyusa bantu, babuulira bigenda kujjuza kkanisa, bati tebabuulira butukuvu na butuukirivu na kwenenya na kujja kwa Mukama waffe Yesu. Ekyo kinyiriza ddala Mukama. Ate ng'ebintu by'ensi biggwaawo, Mukama agamba nti tukomewo mu kkubo lye ery'edda. Omuntu ayinza okwebuuza nkomawo ntya mu kkubo lya Mukama? Agamba nti kye kigambo kye. Tudde mu kigambo kye tukisome tumanye kye kigambo kye tuba tukola. Mujjukire Bayibuli egamba buli kigambo kirina okulungamizibwa kwakyo ekiri mu Bayibuli eyo nga bw'ogiraba. So buli kigambo ky'osoma saba okulungamizibwa eri Omwoyo Omutukuvu. Era Mukama agamba nga tudda mu kkubo lye ekkadde. Mukama agamba nti abantu bonna baawa okwolesebwa baalaze ku ggulu, baatutte mu ggulu. Tekitegeeza nti mmwe mulokoleddwa byawedde temuligenda mu ggeyeena. Ate ng'agamba nti awatali butukuvu na butuukirivu tewali agenda kumulaba. Newankubadde ng'olabye eggulu n'otakola butuukirivu ng'okomyewo ojja kgenda mu ggeyeena. Mukama agamba bw'abeera akuwadde experience eyo oba nga bw'ofunye akawunta ne Yesu Kristo, enkawunta yonna ne Yesu Kristo, n'ogenda n'olaba eggulu, Mukama aba akutumye okujja okulabula abantu be. Kubanga agamba nti bw'obeera olabye ku ggulu kisobola okyusa obulamu bwo oba n'okukyusa ffe ababeera bawulidde. Ne twongera okukkiriza nti kituufu Katonda kyatugamba eggulu gye riri. Naye abantu abasinga baalaze eggulu bali mu byabwe, abamu bagenda bugenzi nti no ku midiya ensi kubalaba, ekitasanyusa Mukama waffe Yesu. Abantu tebakoze nga Katonda bw'abagambye, wabula bagenze okwogera byabalaze naye nga baagadde just kubeera nga babanyikibwa ku midiya. Mujjukire Mukama akebera mitima, ye alaba buli mutima gwa mwana wa muntu. Abantu tufiiriridde ebintu by'ensi ebigenda okuggwaawo. Mukama agamba abantu baalaze eggulu bo baagala bwagazi kubeera nga bamanyika, olw'okubanga ebintu by'ensi bikola ki? Bye banoonya mu mitima gyabwe. Kubanga tetusobola kwagala nsi kusinga Katonda. Naye amazima ensi eyagadde ebintu okusinga Mukama. Mukama agamba nti atutegekedde bingi eby'omuwendo ffenna abaana be. Naye agamba nti singa olunaku lumu lukya n'olekerawo okubuulira obutukuvu n'obutuukirivu, olunaku ne lukya n'olekerawo okubuulira amazima, olunaku ne lukya n'okyusa ekigambo kye eky'obutuukirivu oba ekiri mu Bayibuli n'okikyusa n'okifuula ekya prosperity oba ekintu kya materialism, ebyo ebintu bye babuulira mbu ssente bugagga biki. Mukama agamba ate ng'ekyo ekigambo ekya prosperity kitwala abantu mu ggeyeena. Mukama agamba nti kw'onaabuulira ebyo, kw'onaava ku mazima, Omwoyo Omutukuvu agenda kukuvaako n'amafuta g'olina gagenda kukuvaako. Naye kasita onaabuulira amazima, n'obuulira obutukuvu n'obutuukirivu, n'obuulira ekigambo kye nga bwe kiri mu Bayibuli, agenda kubeera naawe buli w'onaagendanga, agenda kubeera nawe buli w'onaabeeranga, n'Omwoyo Omutukuvu ajja kubeeranga naawe kubanga ye mutukuvu ennaku zonna. Abantu abafunye revelations oba abantu abagenze ne balaba eggulu, bo bamanyi ebyabwe byaggwa. Naye Mukama agamba si bwe kityo bwe kiri.
Abantu bamanyi batuukirivu ababeera balabye eggulu, naye Mukama aba takulaze eggulu kubanga oli mutuukirivu, agamba nti si bwe kiri. Era atugamba nti agenda kusaba embalirira ya buli muntu mu nsi muno. Bagenda kukusaba embalirira y'obulamu bwo. Ogenda kuwa embalirira nsonga ku nsonga eya buli kintu kye yakuwa. Tugeze agamba nti bw'aba yakuwa ekirabo, olina okuwa embalirira y'ekirabo ekyo. Wakikozesa otya? Ebintu bye yakuwa okukozesa wabimultiplyinga, wabikubisaamu, birina omuwendo gwe byazaala oba wabiziika buziisi. Mujjukire Bayibuli eyogera ku muntu eyaziika ekirabo ekyamuweebwa. Kati naawe bw'ogenda okubuuzibwa bw'otyo, olina okuweebwa embalirira ya buli kintu. Oba olina obuweereza, olina okuwa embalirira y'obuweereza obwo. Wabuulirirawo ekigambo kya Katonda, ekyo olina okukyogera. Wagendanga mu nkuŋŋaana mmeka ze wagenda, oba mu nkuŋŋaana mmeka ze wagenda n'onunula emyoyo gya Mukama waffe Yesu. Era bw'oba omanyi nti Mukama waffe Yesu wamununulira emyoyo emeka. Bw'oba omanyi nti wagenda mu nkuŋŋaana zonna ng'omanyi olina Omwoyo Mutukuvu, olina okuweera embalirira y'Omwoyo Mutukuvu oyo gwe wali naye. Bw'oba ng'oli mubuulizi wa njiri, emyoyo emeka gye waakawangulira Mukama waffe Yesu? Era bw'oba obuulira butukuvu na butuukirivu, ogenda kuwa embalirira y'ekyo. Era Mukama waffe Yesu atugamba, oli musumba, yakuwa obuweereza, ogenda kuwa embalirira y'enkuŋŋaana zo zonna z'obadde ng'okuŋŋaana n'abantu. Ogenda kuwa embalirira y'emyoyo gyonna egyabula. Oba emyoyo, ogenda kuwa embalirira y'emyoyo egyo egyava mu kkanisa, oba abantu obadde okyalira bameka. Kubanga Mukama waffe Yesu Kristo atugamba nti ekyo kye tuba tukoledde bannaffe abato, tuba tukikoledde ye. Tugenda kuweebwa embalirira nti omwoyo bwe guba nga gwabula, wagenda n'ogulambula okusobola okumuzzaamu amaanyi okwegayirira Mukama waffe Yesu Kristo abeere ng'amununula oba ng'amulokola okudda. Abasumba mugenda kuwa embalirira y'ekyo. Ogenda kuwa buli musumba embalirira ya buli mutwe oguli mu kkanisa oba ya buli ndiga gye baakuteeka ku mugongo gwo. Ogenda kuwa embalirira. Buli muntu eyeegayirira ku lw'obulamu bwo n'otegayirira ku lwa famire yo, naawe ogenda kusabibwa embalirira. Obadde weegayirira ku lwa famire yo, oli munnabbi, ogenda kuwa embalirira y'obunnabbi bw'owa, obuweera mu magezi go oba Katonda by'aba akugambye. Abooluganda, ebirabo Katonda by'atuwadde byetaaga okukuumibwa n'amagezi n'amaanyi, naye nga tusaba, nga tusiiba, nga tufaayo, ate nga tunoonya Mukama. Obutafaayo tubweggyemu. Tukomewo mu makubo ag'edda nga bw'atugambye. Kubanga Mukama waffe Yesu agamba nti yawaayo obulamu bwe ku lw'obulamu bwaffe, naye ekkanisa ekyuse. Tuvudde ku Mukama waffe Yesu tukola byaffe. Ebyo bigambo Mukama waffe Yesu Kristo by'atugamba. Tukyuke tukomewo mu kkubo ekkadde, tudde ku kigambo kya Katonda, tuve ku bintu by'ensi kubanga bya kaseera. Tunoonye Mukama ku lw'okuyingira obulamu obutaggwaawo. Buli gwe yawa ekirabo, buli amanyi nti oli mulokole, buli amanyi nti oli muntu ku nsi kuno watondebwa ne mission yo, era n'atali mulokole naawe omusango gwe oguyina. Naye twegendereze, tukole Katonda ky'ayagala, tusobole okuwangula eggulu mu linnya erya Yesu. Amiina.